Olwaliro Ssenkulu w'essengejjero ly'amawulire ga gavumenti le Uganda Media Center Alan Kasujja asinkanye Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ku mbuga ya Buganda enkulu e Bulange Mengo n'ekigendererwa eky'okugunjaawo enkolagana wakati waabwe n'Obwakabaka bwa Buganda mu kubunyisa amawulire ag'enkulaakulana mu bannansi. Katikkiro asinzidde wano n'asaba bannamawulire okukola omulimu gwabwe n'obukugu beewala okusaasaanya obulimba naddala nga bayita ku mikutu gyabwe egy'emitimbagano ekiyinza okuvaako obusambattuko. Amawulire geetaaga abakugu naye ennaku zino olw'emitimbagano twakyerabira. Tulowooza nti buli muntu alina essimu seereza asobola kuba naye munnamawulire era mulaba abantu buli omu ayogera ono ayogera biri. Abantu abamu babeera okubayomba bakola batya kubanga tebamanyi nti amawulire geetaaga obukugu. Obukugu obukusobozesa okutegeera ekiyamba bw'obuwulira amawulire atali mutendeke byasanga byakola. Ennaku zino abantu baagala babagoberere era oluusi kireeta ensasagge si mu Uganda mwokka nno naye ne mu nsi endala era olwo n'abakulembeze b'ensi abeeyambisa emitimbagano mu ngeri okuleeta ensasagge. N'olwekyo bwe tufuna omukugu nga Alan bw'ali n'akulira Media Center yaffe tufuna essuubi nti amawulire ganaafuuka kye gateekeddwa okubeera. Mukuumaddamula era asabye Kasujja ne banne bwe baddukanya essengejjero lino erya Media Center okumanyisa bannansi nti Uganda ya buli munnayuganda bafube n'okusaasaanya amawulire gonna agakwata ku ntegeka za gavumenti ezikulaakulanya abantu. Tukola ebintu bingi nnyo wano mu Bwakabaka naye awatali ba amawulire abantu tebayinza kubitegeera naye amawulire gatwala obubaka obwo ne butuuka ku bantu. Amawulire kye kidduka n'amafuta eby'emirimu gye tukola. Awo nno tulina essuubi ddene nti Media Center naddala wansi w'obukulembeze bwe ejja kutuyamba enteekateeka za gavumenti. Gavumenti erina enteekateeka nnyingi naye abantu tebazimanya. Enkola zeebeerese ku nsonga ez'enjawulo, emiganyulo egiriwo abantu tebabimanya naye ggwe olw'obukugu bwo ndowooza nti bajja kubitegeera era kijja kuba kirungi nnyo nga tukwataganye. Ssenkulu wa Uganda Media Center Alan Kasujja mu kwogera kwasabye Obwakabaka okukolaganira awamu ne gavumenti mu kaweefube w'okutuusa amawulire agasula embeera z'abantu era n'asiima Katikkiro olw'emirimu egikolebwa Obuganda omuli ne kaweefube wa Mwanyi Terimba. The reason why we thought it important to meet with you is to first of all assert the fact that we are strategically aligned to work together to communicate the important message of development to Ugandans. And also, very importantly, to learn from your experience, sir, because we know that you have traversed this country, encouraging. Also, it's important that we understand that this country is for all of us, and we are all heading in the same direction as far as prosperity is concerned. You know, we as a government are interested in communicating prosperity to people, encouraging people to take up the opportunities that this peaceful country. Mary Namirimo, Cracket TV, Amalindirire.